Basically tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi gwe bayita Uganda Mukamoli amanya n'eddoboozi mpita Ntambi Jimzo Rich Boy Maxud Junior nakulwa leero nga tukola wrap up biki ebyafudde ku mukolo ewa Rema Namakula nabwe kityo abagagga omukolo gwe twatumanyi nti gwa kitiibwa guliko abagagga bangi kuliko ssente mpitirivu munnange twagenze okulaba nga ate omukolo bulinga gw'abantu b'e Namukaka oba abantu baffe abeeri eri Arua. Omukolo guno emmere yatuuse ekiseera neggwawo ng'omuntu kyalina okukola kunoonya kumusa obusigaddewo oba kumuliisa kawunga ka muwogo. Omukolo gwa Rema twalabye abantu abasinga obungi nga balya akawunga ka muwogo nga bwe tukulaga mu ka video kano. Omukolo twabadde tumanyi bikyepere kulya kunywa naye twamaliriza nga tukaba byakulya obunga bwa muwogo awo ne butabuka sowaani zizo kozirabe ozo ku mukolo gwa Rema n'ebiki ebyo by'osabye atufudde badinka tulya akawunga ka muwogo oba agenze okulanga gy'ova ngaga semunya tweyanziza omwana mbolena mulisa akawunga ka muwogo kale ate kani kankane kibalumbe Saimo ogenze okulanga obafaananidde abadinka ne basaba bakuwe bakuwadde oba buto yekka oyo gwe atugambye tugenda ozo ku mukolo gwa Rema n'ebiki ebyo by'osabye atufudde badinka tulya akawunga ka muwogo oba agenze okulanga gy'ova ngaga semunya tweyanziza omwana mbolena mulisa akawunga ka muwogo kale ate kani kankane kibalumbe Saimo ogenze okulanga obafaananidde abadinka ne basaba bakuwe bakuwadde oba buto yekka oyo gwe atugambye tugenda